Yes, tukwaniriza natera ku mukituga fe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Mukwano gwange gwali eyo nkolera ekintu kimu, ngulira akantu ako wansi bakayita ka super chat. Genda wansi okangulire mpola mpola tubere nga twezimba, tubere nga tugenda mu maaso n'okuba tuzimba system mpola mpola, tubere nga tukutusaako ebintu by'otasubira. Genda wansi awo ogule, ongulire, onkolere favor, ongulireyo super chat wansi awo, teekamu ongulireyo super chat, then muganda wange oberenga ompagiddeko bulungi mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, number one rich boy Max Sudi Junior. Bwembanga byenkuleetera bikunyumira, bwembanga byenkuleetera bikolera, muganda wange ngenda kusaba fevayo, genda wansi awo ongulire super chat, tutandika okuba ntukuleetera content nga bw'omwetaaga, tutandika okuba ntuleeta ebintu nga bw'obyetaaga. Yes, mu full swing nga tewali kyotankanamu. Tukole media house y'ettabbo naye nga ate muganda wange nkwagala nnyo, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso nga bwe nkugambye. You can follow me on Facebook nkosa Ntambi Kimso, you can follow me on Twitter nkosa Kimso 16, osobola ogenda wali ku TikTok nkosa Kimso 16, ate nga ku Instagram nkosa Ntambi Kimso 5. Bye for me. Yes, super chat mpola mpola ompagire muganda wange tugende mu maaso. Nakulwa leero kuleetedde pasta iga mpola mpola endwadde etaano oba oliawo zebasuubira oba zetusuubira okuba nti omusajja wattu yes zamuyisiza bubi ne zimujja mu bulamu bw'ensi eno, kwogata n'ebintu oba oliawo ebyamuviirako okuba nti anafuwa n'okuba nti era obulamu bwe busebengerera mpola mpola. Omukutu guligomu oba gweyita Uganda mu Kamoli, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otukkirizamu mpola mpola. Mukola research mpola mpola biki ebibadde biruma pastor ono nansonga lwaki bimuluma mpola mpola tubikuleetedde. Pastor Augustine Yiga tajja kwerabirwa mu Uganda olw'ebintu bye yakola ng'ovudde ku church yali alina show kikyolifa teweerabidde, yali ya tabbo nnyo. Obutambi bwatandika okuba nti butambula ku social media era nga zezimu ku show zitasinza okubeera nga z'amaanyi mu ggwanga. Oyo bamuyita one of the best content creator Uganda gwe yali ebadde naye, era ng'omusajja oyo teyakoma just kubeera ku TV n'ebisigadde oba okukola TV, wabula yali participant the music industry ya Uganda, yali active music industry ya Uganda, okuli okuwandiika ennyimba, okola art, ngamba katemba, okuzannya katemba. Oyo omusajja yali wa tabbo nnyo, so n'olwekyo omusajja oyo ajja kujjukirwa mu bintu bingi. Naye ng'ate nakulwa leero njagala tukutuseko endwadde etaano muganda wange sinza okuba nti zireetera pastor n'obuzibu. Kyokola kiki muganda wange? Subscribe gwatanaba kuba nti osubscribe nga tugenda mu maaso mpola mpola. Kwata video eno gikope, sharing mu Facebook groups and WhatsApp etambule. N'ekirala muganda wange ngolera favor ongulire kye bayita super chat, tugende mu maaso mpola mpola. Pastor Yiga obulwadde butandika okuba nti munafuye omubiri, atandika okuba nti anafuwa mpola mpola way back then. Nekijja Pastor Yiga ono abadde n'obulwadde bwa pressure, era nga pressure atandika okumufuna mpola mpola. Tujjukire nti yes, omuntu bw'abeera n'ebimukwatakwata, omuntu abeera public servant, omuntu abeera nga yes abeera up and down, omusajja otandika okuba nti oba oliawo ofuna ebikuyingiramu mu bulamu bw'ensi eno mpola mpola. So pastor abadde ne pressure nga mutwala speed, era nga yatandika okuba nti amujjanjaba yes way back, n'abagezaako okuba nti amujjanjaba n'agaana. Tujjukire nti pressure naye tawona alinga sirimu yes. So mpola mpola bwebumu ku bulwadde obusooka okuba nti obuliawo butandika okuba nti bunafuya pastor kwogata mu kuba nti afunye pressure, yatandika okuba nti afuna ne ulcer mpola mpola. Yes, yafuna ne ulcer mpola mpola, era nga ulcer zatandika okuba nti zimutigomya wanono. Buli yagenda ku church obuliawo zaali zitandika okuba nti zimulalula, zitandika okuba nti zimukuba mpola mpola. Yes, mpola mpola wano nga amaze okufuna, alina pressure, alina ulcer, yagattako ekirwadde ekirala. Ekirwadde ekirala si kirala, bakiyita kirwadde kya sukaali. Pastor mukuba nti ageze, pastor mukuba nti obuliawo alina yes maze okufuna ku mubiri obulwadde bwa sukaali batandika okuba nti bweyongera mu mubiri gwe. Ngeri kiri nti obuliawo yali takola exercise emala, yali ya relaxingamuko mpola mpola, nga takyakola exercise, takyakola hard work. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti afuna obulwadde obulala bwebo bwe bayita pressure, ulcer, sukaali. Yes, pressure
alsa sukali ebyo bino ebirwadde biri bisatu mpola mpola ng'amaze okuba nti abifuna. Pastor ono yagenda mu maaso n'okuba nti afuna obulwadde obulala, yafuna kye bayita kidney problem. Ekibumba kye kyatandika okuba nti kifuna problem, n'atandika okuba nti obaoliawo anafuwa mpola mpola mu kuba nti obaoliawo ebyo byonna abifunye. Kitegeeza okuba nti pastor yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo afuna akawuka ka mukenenya mpola mpola. Ndwadde 5 zigambye okuba nti obaoliawo zatute musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Augustine Yiga. Esooka yes, pressure eddako, sukali eddako, ulcer yes, eddako kidney problem oba ekibumba, then kiddako AIDS nga bwe bagamba. Naye ng'ate pastor ono abadde musajja w'amaanyi, alina stories zotasobola kuba nti omwerabirirako mpola mpola. Recently pastor yavaayo emabegako gye buvuddeko nnyo nga abafere bavaayo ne bamufeera, bamugamba nti kola church South Africa. Omusajja oyo n'akwata sente ze mpola mpola n'agenda South Africa abeere nti ateeka mu church. Wano nomukola church South Africa yalina abayimbi sometimes abamu yalina abayimbi nga 5. Wano nomukuba nti akoze church South Africa, abafere bakwata sente ze ne bakuliita nazo mpola mpola. Pastor omu byebimu ku nsonga ezatandika okuba nti zinafuya omubiri gwe n'okuba nti obaoliawo amaanyi ge gagenda mpola mpola. Church eno yali South Africa yagenda mu 2018 yawo 2019 n'aba nti akomyewo, that is which is last year, n'aba nti akomye mu Uganda nga buli kimu bakitutte. Wano nno pastor yatandika okuba nti anafuwa mpola mpola n'amanyi okuba nti gamuggwamu era nga yatandika okuba nti yewalikira mpola mpola. Akasente kagenda mpola mpola yes, n'akomawo wano. Zezimu ku stories zotasobola kuba nti weerabira ku pastor obaoliawo n'ensonga lwaki yanafuwa. Then waliwo omukyala eyavaayo n'agamba nti pastor ono nti yamuzaalamu omwana n'atalabirira mwana we. That is sometime back like 1 year 2 years and back. Omukyala yavaayo n'agamba nti pastor yamuzaalamu omwana naye omukulu ono tamulabirira era nga story zaagenda mu mawulire. Wano nno olupapula okulibukedde ne New Vision Group okulibukedde ne Bukedde TV bavaayo ne batandika okuba nti basatutinga amawulire gano yes mpola mpola. Naye ng'ate pastor yagamba nti bano nno bamutigomya mpola 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 mpola. Zezimu ku sagas obaoliawo zotasobola kuba nti twerabira. Then Kazito nabye mukazi agenze, what is next for him? It was a very big story ng'amaze okuba nti ayawukana ne nabye omukazi. Uganda yali ku bunkenke. Wano nno nabye omukazi amanyi gagenda mu maaso nga gamuggwamu mpola mpola era naye yaviira ddala ku scene. Pastor ono ne batandika okuba nti bamujajinga n'okuba nti bamusalira omusango. Zezimu ku stories zotasobola kwerabira ku Pastor Augustine Yiga. Yes, okwawukanya ne nabye omukazi. Jukira nti nabye omukazi yali business partner nawe era nga at the same time yali mukyala we mpola mpola. Pastor Yiga yagenda mu maaso okuba nti amudampingawo n'afuna omukyala omulala gwe yatwanjulira mu church mpola mpola abaddewo naye era omukyala oyo yagenda mu maaso n'okuba nti anoba. Then Pastor Yiga ng'akomyewo wano story gy'otayinza kumwerabirako. Lunaku lwe yagenda mu church, lunaku lwe yakeera neyekubya ebifaananyi ng'ali mu ssanduuku y'abafu. That was last year. Omusajja ono yagenda neyegeza mu ssanduuku y'abafu mpola mpola. Wano nno obaoliawo abasinga bagamba nti kino bakita kyebikiro. Omusajja ono ali mukumpi kuba nti afa mpola mpola era nga batandika okuba nti boogera mpola mpola mu kweteeka mu ssanduuku y'abafu. Ebifaananyi byatandika okuba nti bisatuletinga ku internet, ebifaananyi nga pastor Yiga ali mu ssanduuku y'abafu ng'amaze okuba nti yenyigawo mpola mpola ng'ali mu ttaawo mpola mpola. Yes mpola mpola era nga zezimu ku stories zasatuletinga mu media ya Uganda n'okuba nti obaoliawo yes zitambula nnyo. Pastor Yiga ng'amaze okuba nti akikola ng'avuddewo. Pastor Yiga yalabibwako nga ali mu ntalabuusi y'abasiraamu kwogata n'okuba nti yali mu kanzu y'abasiraamu obaoliawo ng'alaga nti basiramuse mpola mpola. Wano nno Pastor Yiga yavaayo n'agamba nti si musiraamu tasiraamu kanko yegomba byambalo. Pastor like Sheikh Muzata yavaayo n'amutabukira n'obusiraamu bwonna ne buvaayo ne mutabukira ne mugamba nti tuviire ku ddiini. That is last year ng'obaoliawo kireeza okuba nti aguddemu ng'ayagala kufuna maanyi. Yes
which is last year, ne bamutabukira abasiraamu era nga pastor yamaliriza yeetonze zezimu ku nsonga oboolyawo ezamunafuyamu mpolampola naye ng'ate mu kwambala kino ezigundi z'abasiraamu bangi byayogerwa ne batandika n'okumuba nti bamuyita pastor omufere owa Uganda. Kyanaku nnyo nti avudde mu bulamu bw'ensi eno yadde bamubba abadde atandise okuba nti azzaawo mpolampola ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti abikomyawo mpolampola. Kyanaku nnyo nti olunaku lwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nze ngamba tetusalira bantu misango, tetusalira muntu yenna musango because ffe tuli bantu era Mukama yamanyi lwaki ebintu ebyo byonna byatuukawo. Nkugambye nkolera ekintu kimu subscribe ku mukutu guno tutambule ffenna ngulyayo ka super chat ompakire muganda wange tugenda mu maaso n'okuba nti twezimba mpolampola. Ka super chat nsuubira tekajja kukusala kangulire mpolampola tugenda mu maaso n'okuba nti tuvimbamu mpolampola. Then subscribe, follow me on Facebook nkozesa Ntambi Kimso, then ku Twitter nkozesa Kimso 16, ku katane TikTok nkozesa Kimso 16 na ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5. Bye bye for now.